Mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi oguwedde 2023-2024 disitulikiti y'Empigi yateeka ebyenjigirizamu ebyo ebyali eby'okusoosowazibwa mu nkola y'emirimu. Mu mbalirira eyali ey'obuwumbi 48 n'obukadde 3 ebyenjigiriza byaweebwa obuwumbi 17 n'obukadde 7 n'ekigendererwa eky'okubibbulula. Twaziteeka mu toilets ennyingi ennyo ezaali zeetaagisa era sanitation nga ebizimbe tebimala, twafunayo ebizimbe ku Mpigi Umeya, twafunayo ku Nkozi Nulia. Wadde waliwo ebikoleddwa naye okusoomoozebwa okw'omuwendo gw'abasomesa ba gavumenti mu primary gwesala buli kadde ekireeseewo okutya nti kyandizingamya omutindo ogubadde gutandise okulabwako. Kituufu abasomesa basaba okuva ne ku makya ga leero balwazeeku mu ofiisi noganeze ku kyendabo olina ekirala ekikutawaanya. Abasomesa abasaba early retirement olw'ensako gye bafuna entono, ebitundu gye bakolera okubeera nga biwanvu, kitusoomoozezaamu tuteekwa okubeera nga tuddamu okulikurutinga abasomesa frequently. Gavumenti ekisooka yakyusa curriculum y'abayizi ensangi zino. Ekyo kiviiriddeko abasomesa bangi okuba nga tebaafuna kumanyisibwa ku curriculum eyo, tebagisomesebwa, kibaleetedde abamu obutaswa okubanga tebagala kuswala mu bayizi basomesa abaana bayinza omuyisaamu eggaali. Kati nga Buwungu Primary School St. Charles abasomesa abaliyo batono okugeraageranya ku baana abaliyo, kubanga essomero eriri mu baana 2,405 naye bali n'abasomesa nga 11 aba gavumenti besasula, naye weesanga nti amasomero ngaago nga Buwungu osanga abasomesa 7. Bino birambuluddwa mu nsisinkano y'okukuba ttooki mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi oguwedde, era abakulembeze tebabadde na bigambo biwoomu eri ab'ebyenjigiriza n'ab'ebyokwerinda abeegumbulidde omuze ogw'okuswaza abasomesa. Ne mukuba assembly ne mutiisatiisa abasomesa, ensigo gye mwasiga n'ekifaananyi kye mwalaga abasomesa baffe mu baana. Ekyamazima naawe ne bw'oba wasoma busomesa mwatuusa obubakyaya. Ofiisi ya RDC, ofiisi ya DISO n'endala engeri gye ziyingidde mu masomero gaffe naddala ga Mpigi, oba oliawo abasomesa abamu nga ba-head teacher ne balabanga abaswazibwa mu community ne mu baana nga babakwata olw'ensonga entonotono oba oliawo zetwalikwatidde mu offices ne tuzigonjoola. Bagamba nti abasomesa tebalondoolwa kimala ekibaleetera okwebulankanya ku mirimu, wadde ng'akulira okulambula amasomero mu Mpigi Gerard Katongole agamba kino kyagonjoddwa era bayambibwako tekinologiya eyaleetebwa wadde ng'akyalimu ebirumira. Okusooka twakozesanga by'enkumu naye twavayo katukozesa face. Omusomesa atunula mu ssimu neekakasa nti atuuse ku mulimu, ne bw'aba avaawo era addamu n'atunula mu ssimu. Kirungi kubanga kiweerawo mangu nnyo ekifaananyi ky'essomero. Ensisinkano eno egenza okumalirizibwa nga bakkiriziganyizza okukolera awamu okulaba nga batumbula ebyenjigiriza mu disitulikiti y'Empigi. Sadat Mbogo, Agafeeyo ku Spark TV.